Ku ssaawa nga 3 ez'okumakya, omu ku bavuganya ku ntebe y'obwammeeya ku kadda ya NRM mu Kampala, Daniel Kazibwe, amanyiddwa nga Lagadi, alondedde wali e Makindye mu Kizungu zooni. Olumaze okusuula akalulu ke, Kazibwe asuubizza okukola ennyo okuwa bannakibuga essanyu n'okugatta abantu bonna awatali kwawula mu bibiina. Ono era akakasizza nti alina obusobozi okuwangula entebe ya mmeeya, kubanga akakasa nti bannakibuga mu kiseera kino baagala musaayi muto na nkola mpya okutwala ekibuga mu maaso. Ye munna Democratic Party era nga yakwatidde DP bendera ku bwammeeya Yisa Kikungwe, akalulu kakasuulidde wali ewankulukuku, era nga wano wasinzidde okukakasa bannakibuga nti wansi w'obukulembeze bwe essuubi weeriri ery'okuzza ekibuga ku mutindo gw'ekisaana. Kikungwe ono agasseeko nti alina olugendo lunene okuzza bannakibuga awamu okutwala ekibuga mu maaso. Agamba atunuulidde okuzimba enguudo ezimanyiddwa nga flyovers okusobola okumalawo omugotteko gw'ebidduka. Atubuulidde nti kuno kwagenda okugatta okuzimba oluguudo ku mwala gw'e Nakivubo okuviira ddala ewa Ndegeya okutuuka e Luzira. Ndowooza nti kiseera kituuse ng'ogire pulogulaamu za KCCA ezigenda okuteekawo kali kakayoola ka train okukendeeza ku mujjuzo oguli mu kibuga. Then 2, nina proposal egamba nti tusobola okuzimba oluguudo lw'omu bbanga flyover ku Nakivubo Channel nga bw'etambula okuva mu Ekitundu ekinene eky'omulundi ogwasooka nga Road Mayor wa Kampala yakalondebwa, twalaba nga yali mu kusika muguwa n'ennankulu w'ekibuga Jennifer Musisi. Wabula abantu betwogeddeko nabo batulaze nti bakyalina essuubi nti bagenda kulonda omuntu waabwe gwe beeyagalidde, naye ku mulundi guno tebyandyagadde kutataaganyizibwa kuva mu kikono ekirala eky'ekitongole kya KCCA nga bwe gwali omulundi guli. Kuba ffe tuba tumulonze nga tumwesize mu buli kimu nga tulowooza nti ye mutuufu era tubeera tumuweeredde akalulu. Kakati tetulaba nsonga lwaki ate yo KCCA oluusi tumala okumulonda ate yo neegamba mba ate ono si mutuufu. Si mutuufu atya kati ekyo yensonga lwaki era tusigala tuwakana netumuwongera obululu ffe gwe tuba tuwadde. Osanga natuusa views zaffe eri omukulembeze w'eggwanga n'atuyamba n'akyusamu naddala ffe abasuubuzi tunyigirizibwa mu ngeri nnyingi, emisolo gye batuggyako mingi. Bwe tutuuseko mu bifo ebirondebwamu bingi tebibaddemu bbugumu bw'ogeraageranya ne ssabbiiti ewedde mu kulonda abakulembeze b'eggwanga n'abakiise mu paliyamenti. Wano abantu be tusanze nga bali ku byabwe batutegeezezza nga bo bwe bejjusa olunaku lwe beenyigira mu kulonda omukulembeze w'eggwanga kuba balaba nti okulonda tekulina kigendererwa. Neevuma n'olunaku lwe naddugaza engalo yange eno nali manya ebintu bya mirembe naye si bya mirembe. Twakira ku kawungeezi Besigye yagenda yalidde wakalulu wakiso yonna Kampala yonna luddawa naye ogenda okukera ku makya ssaawa 12 nga balangira Museveni olidde twakowa okulonda bagere beeronde. Kati atagenze oba osinga ne weesigalire waka n'okola emirimu gyo kuba kyoyagala osalewo kibeewo tekisobola kubaawo. Buli muntu yakakasizza nti ne bw'okola otya ng'oyagala kukyusa omuntu oba bino byakulonda tosobola kwerondera muntu gw'oyagala. Wabula bba abasobodde okwenyigira mu kulonda baweze nti kikafuuwa okuganya omuntu yenna alinnyirira ebirowoozo byabwe ng'ayita mu kubakakaatikako abakulembeze bo be batayagala. Ekintu kiba kirimo okugamba tuba tukyagala kibeeremu okuvuganya, so sigamba nti nze ndagidde nze ggwe ngaani. Noono naye abaako n'ebirowoozo noono abaako n'ebirowoozo. Kakati ebirowoozo ebyo so si buli muntu omu nti nze nsazeewo mujja kubeera bwe muti. Ekintu kiba kirina okubaako okuvuganyizibwa. Bampita Wagwazi Bairi nga ndi muwagizi wa Lord Mayor Elias Lukwago. Ku mulundi guno sandyagadde nga bamuwadde ekisanja ekyokubiri. Sandyagadde kubaawo okusika muguwa nnyo wakati wa gavumenti n'oludda oluvuganya. Ate ye eyakali obwammemba bwa paliyamenti owa Lubaga South, Honorable Kato Lubwama, alabudde omukulembeze w'eggwanga nti ku mulundi guno tekamutanda n'atataganya enteekateeka z'omukulembeze waabwe gwe banaaba beerondedde mu kibuga. Twagala tutegeeragane nti bwe tuba tulonze omukulembeze waffe President Museveni atulispektinge nenga naye amagye ge begamulspektinga. Nolwekyo tusaba atulispektinge aleke omuloodi wa Kampala abantu boogere. Kato Lubwama atutangaazizza ku nsonga y'abantu obutajjumbira kulonda n'atutegeeza nti abantu baggwamu nnyo amaanyi mu kulonda okwaggwa olw'emivuyo egyali gikufumbekeddemu. Abantu bali demoralized, abantu luli balonda, abantu b'e Kampala ne President Museveni akimanyi baagala change, bakooye baagala kufuna nkyukakyuka ya namaddala naye bagezaako akalulu kaluma kalaba ebyakalimu tebyali birungi nnyo. Ebimu ebisinga okuluma bannakampala ge mataba nga kino kiva ku myala egitagogolebwa
naye nga ku luno abalonzi bagamba nti balina essuubi ly'amaanyi nti omukulembeze gwe banaalonda agenda obbayamba obbatuusiza ebizibu byabwe ng'amataba n'okubakolera ku bintu eby'enjawulo ebibaluma. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.